Mu katambi ka leero tugenda kwogera ku ntemula oba enzita gye basseemu Muhammad bin Maso. Muhammad bin Maso muvubuka ono enzaalwa ya ggwanga lino erya Saudi. Muhammad bin Maso obutambi bwe bwonna bwalabikidde ku mitimbagano gya intaneti nga bamusalidde ogw'okufa era ng'ateereddwa kalabba. Abantu abasinga mulabika temumanyi kalabba. Akalabba ka mirundi mingi era nga ka mitendera mingi. Basobola okuteeka olugoye mu maaso ne bakutugisa olugoye olwo ne bakuziba ennyindo n'oba nga toyingiza mukayadde ogufulumya mpaka lwofa. Basobola okuteeka ekigoye mu maaso ne bakunnyika mu mazzi mpaka lwofa. Basobola okuteekamu omuguwa ng'oli ku muti ne bakuleka n'otengejja mpaka lwofa. Basobola okutemako omutwe nga we mwalabye mu katambi ka bin Maso. Ekyasiza bin Maso ono munnange bintu bikwatagana ku family affairs oluvannyuma lw'okufunamu obuzibu n'omu ku w'oluganda lwe kati nno okwo kwe kwavudde entabo ow'oluganda gwe yafunyemu naye obuzibu laba bwagenda afa kyamuviiriddeko naye okugenda kalabba. Tugenda kubanga tuyitamu eno procedure naye nga lwaki imbaleetedde akatambi k'olwaleero njagala tuyigemu nga ffe abajja okukolera eno nti abantu bano tubakolera naye bayina emitima. Abantu bano tubakolera naye bayina emitima emigumu ate emitima egitatya nga bwe bakikoze ku munnansi waabwe kati olwo ggwe eyajja obuzibu wano mbasabira mwegendereze. Yenze Shila Adita inkomyewo ne video eno ey'olunaku olwaleero nkusaba okomenti nga bw'oba obadde tokikola like nga subscribe nga kwata ku notification bell nga buli video na gyentekayo ebeere nga ekutuukako bulungi oleme kusubwa bintu nga bwe bityo oba updates nga bwezite. Katugendeko ku ebyo ebitonotono ebyaviiriddeko okubanga Bin Maso attibwa oba Muhammad attibwa. Katugendeko mu ebyo ebyamuleetedde okubanga afatudde mu tubiwulize bulungi ate era tubere nga tukomawo. Muhammad bin Marsal, Cause of Death and Obituary by David A.B. Muhammad bin Marsal's death is one that a lot of people have followed and have been wondering what led to his death and what the details are regarding his obituary. In this article, we're going to provide you with as many details as we can find about the death of Muhammad bin Marsal. The news of Muhammad bin Marsal's death, a native of Najran, Saudi Arabia, has gone viral on various social media platforms during the past few days. His name is making the rounds on the internet. Many people have looked up his name on the internet, and it all began when word spread that Muhammad had killed his cousin. Some Saudi media sites have posted the news, although they haven't provided much information. People are currently looking for the cause of Muhammad bin Marsal's death as well. Muhammad bin Marsal death cause explored. People are searching for Muhammad bin Marsal's cause of death and are interested in learning more about it. On social media, there have been many inquiries about this topic. As previously mentioned, media reports say that Muhammad assassinated his cousin, Mohd bin Abdullah bin Mohsen al-Yami. He allegedly killed his cousin because the two of them were having personal or family issues. After that, Muhammad was taken into custody and purportedly given the death penalty following an investigation. According to a report published online, Meral was put to death on September 20, 2023. According to the report, Muhammad's death was caused by the death sentence he received for the murder of another person. Muhammad bin Marsal obituary. In the wake of Muhammad bin Marsal's death, people have been searching for details about his obituary. Many individuals have looked up Muhammad bin Marsal's obituary on various social media sites, including Facebook and Twitter. Everything began when word spread that Muhammad had been sentenced to death. The concerned department or Marsal's family members have not released an official comment as of the time of this post. However, other internet sources have already reported the news of his passing. On Facebook, someone posted a video about Muhammad along with the message, "Justice in Saudi." The heartbreaking incident of Muhammad bin Marsal. As further details are being looked at, more information pertaining to the case of Muhammad will also be updated soon. According to reports, Mohd bin Abdullah bin Mohsen al-Yami was shot and killed by Muhammad bin Marsal, a native of Najran, Saudi Arabia. Additionally, Marsal stabbed Mohd, which resulted in his terrible death. Although it has been mentioned that Muhammad and Mohd had some problems, no additional details have been provided. After the event, Muhammad was taken into custody by the authorities. After his arrest, he was looked into, and after some time, the death penalty was applied. A royal order was issued, supported by its power,
Katwogere kalabba mu nsi zino ez'obuwarabu naye tugenda kwogera mainly ku Saudi Arabia. Mwenna mwalabye obutambi obusaasaana obw'omuvubuka gwe baatemyeko omutwe. Omuvubuka ono baamutadde kalabba olw'omusango gwe yakoze. Abasinga nno omusango guno mubadde mugutankana nga mutuwa amawulire amafu ng'era bwe tuzze tubiraba. Omuvubuka yabbye, simanyi omuvubuka yakoze kadamu olubuto, simanyi bamukwatidde mu bwenzi, simanyi omuvubuka yasse omwana mu accident n'ebintuntu ebirala. Wabula nze nga Adita kyankakaseeko ne ŋŋamba engeri gye ndi mu nsi eno kannoonye eggulire lino bwento ne ntomera mukama wange ne mmubuuza lwaki omuvubuka ono atiddwa kyekigenda mu maaso. Era ne kikakasibwa nti omuvubuka ono yabadde ayitibwa Muhammadi ono yasse muganda we naye nga entabo yabadde ku family affairs. Ebintu by'okubeera n'entalootalo mu family, ebintu by'okubeera n'obukyayi ku b'eŋŋanda. Bw'atyo munnange naye n'asalawo n'agamba kamukomekereza. Abamu ku mmwe mwabadde mugamba nti nno yasse muganda we olw'okuba nga yabadde akola revenge. Ekyo tetugenda kitunulamu wabula nga kyetumanyi yasse muganda we ekyabadde kisobezebwa ekibadde kisuubirwa okuba nti kaabadde kabenje. Naye ekyo kyonna ekyatuuseewo ye naye baamusalidde gwa kufa. Nga bwe nabagamba nti mu nsi muno akalabba gye kali era nga katuufu era nga abantu bakabateekako. Ekitali oba oli munnansi oba toli munnansi, gwe omusango kasita gukusinga nga gwetaagibwa gwe okugenda kalabba bagenda kubanga bakakusaako. Yenze Sheila Adita following a page ng'oli nkuba kyeyo oba ng'oyagala kujja oba nga wajja kwata mu link sekanayo ku YouTube channel yange, subscribinga kwata ku notification bell buli video yonna gye nteekeeyo egenda kutuukako bulungi nnyo. Commenting nga manye endowooza yo ate eyo tubatumirako. Obutambi bw'omuvubuka gwe bayita Muhammadi eyattiddwa mu ggwanga lino erya Saudi Arabia oluvannyuma lw'okutta omuntu. Obutambi obwo ffenna twabulabye. Bw'obanga osse omuntu mu ggwanga lino erya Saudi Arabia bakuwa options 3. Option esooka kwe kugenda ew'oyo omuntu attiddwa mu famire ye ne musaba ekisonyiwo. We bakusonyiwa munnange ojja kuba owonaakalabba. Option ey'okubiri igwe kwe kuwaayo omusingo mwe muli ssente n'ebyobugagga ebirala. Ekintu ekyo bw'ogenda okukikola okusaba ekisonyiwo n'otwalayo ebyobugagga byonna bye baba bakusabye, abantu abo we babikkiriza ogenda kuba ng'osonyiyibwa. Wabula we babigaana ng'ate basoose n'okugaana okusaba okwetonda ne bigaana, option ey'okusatu ogenda kubanga ogenda kalabba. Bagenda kubanga bakusalira gwakufa nawe bagenda kukola batya, bagenda kubanga bakutta nga through hanging basobola okuhanginga ne bakuteekamu omuguwa n'ofa oba okutemako obutemi omutwe nga bw'olaba mu katambi kaneeno. Waneeno wenkubiriza baganda bange bakadaama naddala mmwe abakola ku baana abakola ku bakadde ne mbasaba mubeere very careful, mubeere extremely careful nga mukwata ku baana b'abaana Abawarabu. Era mwegendereze nnyo abaana b'Abawarabu, byonna byokola biveeko oconcentrating ku mwana oyo gwoba wazze okukolako oba omukadde oyo aba yakuleese okukolako oba abalwadde nga ffe betukolako. Beerawo n'omutima gwonna obeere nga oteekawo services zo oleme kugwa mu bizibu nga bwe biti. Era ne tubasaba ne tubagamba wekiba kisoboka mufune diaries, mufune obutabo ne pen woba olina okuwandiikayo daily activities everyday. Omwana akoze biki, apamye, afuse, alidde, talidde, leero akuvumye, leero akoze bino, leero bakubye, leero bakoze bino, omulwadde aganya okumira eddagala agenza okukola bino. Byonna mu biwandiike so that mufune engeri gye mugenda okubanga mwetaasaamu nga mufunye ebizibu bino. Enkomerero y'okutta omuntu nawe olina okuttibwa. Kyovula batulina baganda baffe bangi nnyo abo abali mu misango gino. Omwana wa mukama we yamufuddeko, bino mbu simanya yasse omwana, bino simanya omwana yakoze bino, simanya omwana yafudde ku madaala n'agwa n'ebintuntu ebirala. Abasinga ku bo bali mu kkomera basaavinga musango, abalala ku bo munnange bamanyi n'okuttibwa era nga battiribwa ddala ne babatta ne babagirawo ddala. Kino nno si kipya, endabye y'abantu bangi nga bagamba Saudi Arabia eswadde n'ebintuntu ebirala. Akalabba mu nsi z'eno kakolera ddala era nga akakyakola nga tekakola ku munna
munnansi yekka wabula ne wooba toli munnansi akalabba kaneeno kasobola okukukwata chansi webembi era basobola okukuteekako wano wenkusabira bannange mubeere beegendereza ate era n'okwesabira mwesabire yenze Shira Adita akatambi kaneeno kwongereyo bwe kaba okafunyemu ekyokuyiga imbaagala nnyo. Akatambi ka recordingiddwa inze kennyini Shira Adita kansuubire nti mwena mumanyite mukyasobola kubuuza oyani oba oyani oyo yenze owaddala nabawadde ensonga zange ze namenyeemenye mu butambi obwo n'ensonga gye nataddeko essira lyakubajjukiza nti nno mugezeeko okuba nga mukola mutya mwegendereza paka ku point esembayo. Omuntu agenda okuŋŋamba nti bannange eryo lyetteeka temututawaanya era temutusumbwa iye eryo lyetteeka naye waliyo baganda baffe abatamanyi nti etteeka lino existinga kakati nze nabakakasizza era nako akatambi ka Bin Maso akatambula ndowooza kabakakasizza nti eno Okutta si kipya ate era nga tebakitya era okusinzira ku katambi omukalabye mwalabye abantu nga bakuŋŋaanyire batemako omwana omutwe ne watabaawo omuntu yenna yeesika lwaki nti munnange ekyo bakimanyira eky'okutta bwe batidde omuntu owaabwe mu kala eyaabwe asobola obbakwata ku mitima oba ne wavaayo abantu ne bagamba kino tekigenda kikkiriza basigadde nga batunula olwo gwe omukozi eyajja obuzza okukola bwe muba mukola kuba n'abantu bannange mwegendereze nnyo mwegendereze ddala paka ku point esembayo gwe naabadde tanaba kubanga osubscribinga tubwerabya subscribinga bu video buti ojja kubanga obusubwa kwata ku notification bell nga buli video nagyentekayo ekutuukako bulungi nnyo ate era tewerabira comments zo tuyigamu ebintu bingi nnyo imbaagala nnyo see you in my next video.